kubanze nali manyi nti Muzeeyi Magala agenda kujja n'akatabo ayita abantu nga bana alonchinga akatabo ke agambe already tumaze okukalonchinga kati bale mutandika okugula obutabo mu bookshops Magala abadde talina kyagamba bantu wabadde omanyi nga bino Muzeeyi byagana nagulawo oluguudo yes kanaye agenda kujja alonchinge talina kyabadde agamba abantu wadde n'akamu nti banaye mujje wano ne bajja tekisoboka kwanza ndi musajja mukozi wa mirimu ndi musajja musuubuzi ddala emirimu gyonna ngikoze era nkyagikola kuba sinna bagenda ku retirement ebigambo bye nga babyagala nnyo abantu ani agambye nti babyagala ani Muzeeyi Magala basaasira musaasire yes basaasira musaasire n'anyumye n'agamba wano abantu bandaga message nti musajja oyo anyumira anyumira kuki kati babaddewa asuze mutya kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo kati nno olwaleero atugenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo naye ate kansooke mbajjukize nkimanyi mukimanyi naye obudde buweddeyo nga 7 fly Saturday jja Saturday actually sejja wabula Saturday eno tugende ku Serena tuwagire mukyala Stasha Mayanja temutera kunanganya badde t-shirt naye yono mukyala etegeeza kinene nnyo eri obulamu bwe n'eri business ya Uganda y'endongo emitwalo 15 basebo ne banyabo zo tebo kyemazi atera okuggwawo bobeera okyali ngoyagala tebo yinza obutagifuna naye ordinary mudduke nnyo speed olwokuna lugendo tuuka nga buli omu alina tikiti ye mu ngalo so kitegeeza ki yanguwa ogende omwagire so basebo ne banyabo olwaleero ndino omwami kulira abasuubuzi mu ggwanga Uganda amanyi bulungi nnyo John Kabanda omusajja waffe musajja mumwagala nnyo aweewaawo n'ab'emidomo mubeerayo ne mukuba emidomo ate tonumba ku TikTok ogerako bigambo bya kisiru ng'ovuma olw'okuba ndi n'omukulu nina be nabulookinzaawo kwogera bya kisiru naye that's life olwaleero tugenda kwogera ku nsonga bizinensi mu ndongo ebivulu gye buvuddeko bigenze bitagalatagalamuko ng'era bisalira ddala abantu Brunoke mwamulaba Nalongo Kitone ne mulaba Palaso ne mumulaba naye ate ye Magala tekyamusaze basebo ne banyabo obula kyamubaaze kyavudde mu kumusala ne kimubajjulamu bwe kiti netula nange netuva mu kaaba netuseka fa ababaddewo nga obusungu bungi nnyo oyinza okkaaba n'ofa netugamba katuseke busesi so Muzeeyi Magala embeera gy'alimu Katonda yekka yagimanyi naye leero luli baaba wa magezi ne mutagategeera bulungi leero ndeese omusajja omukukutivu mu bizinensi addemu atulambululire obudde buno Muzeeyi Magala alina kukola ki era gwe atanabategeka kivulu olina kukola ki ekyatuse ku Muzeeyi Magala nekitakutuukako tukwaniriza mukama wange nange ndi musanyufu nnyo okubeerako wano ku programu eno weebale n'okumpitanga kunkyazanga weebale nnyo weebalire ddala erinnya lyange yenze owammwe John Kabanda ndi president wa Federation of Uganda Traders Association zifuta eyo no umbrella body egatta ebyobusuubuzi mu ggwanga wano watali kutaliza business yonna oba nnene oba ntono oba eri mu category ki naye ekibuzo ky'obuuzizza ku nsonga ya Muzeeyi Magala sho wagirabye automatically mbasinza butalengera nabirabye kiki kye walabye naye ekisoka kya byonna tusaasira nnyo mwami Magala tumusaasira nnyo kubanga nze nsobola okuteebereza waali kati mwami Magala ali mu kaseera kazibu nnyo era abamusemberedde mumukumeekume lwakuba problemu eriwo nti bannaffe bwe tuba nga tukola emirimu egimu tebatuwabula tuyina ensi nnya mu bizinesi y'ebyemirimu osobola okujja ku TikTok abantu ne bagamba big up tuli mabegawo jangu tutambule ate tulabye nga bannaffe mu social media badisappointinze nnyo abantu nga ku social media wamaanyi nnyo numbers azirina nga numbers azirina
naye ate abantu abo n'abayita n'atafunayo bana n'ategeka endongo ne batajja bangi naddala bannaffe bano ababeera ku TikTok ne basomesa abo mu mbeera efaanana bwetyo kati Muzeeyi Magala abantu bamulimba yes ate muleke mbabuulire bino ebintu biri serious. Muzeeyi Magala yataddemu ssente nnyingi ekituufu abantu bajja kuddeyo balowooze ekisooka kya byonna Labonita tosobola kuba na miliyoni 5 n'ogiteekateeka ekituufu tosobola kati gw'ogenda kuddaawo olowooze nti omusajja yakozesezza miliyoni 3, 5, 10 nanga yataddemu ssente enki nyingi ne problem gye tuyina nti bwe tuba tugenda okukola emirimu oli asobola n'okutunuulira n'agamba Kabando n'alina following ku social media najja n'akubalira n'agamba naye olaba wawandiika akatabo ko oba tuwandiika akatabo naye ng'anoonya kubbako miliyoni 2 kyaliwo yennyini ng'ayagala kubbako miliyoni 2 oteeketeeke omukolo ogwo ye omuwe 2 oba omugambe nti zitwalire ow'ekifo batwala mu kifo batusabye 8 abalanga bagenda twala bweziti nga yagenda kubbirako awo ssente era bikomaawo ng'akimanyi z'oteekamu zigenda kufa kubanze nali manyi nti Muzeeyi Magala agenda kujja n'akatabo ayita abantu nga 4 alonchinga akatabo ke agambe already tumaze okukalonchinga kati bene mutandika okugula obutabo mu bookshops Muzeeyi Magala abadde talina kyagamba abantu wabadde omanyi nga bino Muzeeyi byagana naggulawo olubu yes kanaye agenda kujja alonchinge talina kyabadde agamba abantu wadde n'akamu nti banaye mujje wano ne bajja tekisoboka kubanze ndi musajja mukozi wa mirimu ndi musajja musuubuzi ddala emirimu gyonna ngikoze era nkyagikola kuba sinna bagenda ku retirement ebigambo bye nga babyagala nnyo abantu ani agambye nti babyagala ani Muzeeyi Magala basaasira musaasire yes basaasira musaasire n'anyumya n'agamba wano abantu bandaga message nti musajja oyo anyumira anyumira kuki kati babaddewa kuba Muzeeyi Magala asobola okwogera kino sanga alina comment abantu 6 comment naye abantu 6 newe kwalivuddeko kale 2 ne bajjo mwena tunuulidde show ya Muzeeyi Magala nga teyina abantu 30 bwe yagenze bamugambye okusoma ennamba z'amasimu ezimuli mu mutwe ng'ennamba z'amasimu ez'abantu bayogerako be batudde mu butebe ekitegeeza n'essente abo tebamuwadde kuba mikwano gyo bwoba olina enteekateeka gy'okoze mu bivvulu mikwano gyo gijjira bwereere omulimu tebaguwa kitiibwa ekituufu omulimu gw'ebivvulu tebaguwa kitiibwa abantu nti oli abeera n'edduuka lye ng'eryange kati mu BBC wansi mu basement B105 najja okugulako engatto n'akubuuza bubuuze engatto eno ya mmeka nti ya mitwalo 3 n'agamba kankuwe 2 n'azikuwa oba n'ogaana omusalirako n'agula n'atambula n'agenda bw'oba olinayo ekivvulu akugamba mpaayo tiketi ey'obwereere tasobola gamba kaŋŋende mpagire mwami Kabanda ezegeza abe twalabyemu badde babwereere automatically teriya muwadde banalabye mbakojja nawulidde basenga bonna abo babwereere tewali wadde omutawaana gonna kati zegeza Magala teyafuni wadde eyazze omuwagira ng'amwagaza ki tewali ate ekyankwasiza ennaku nti kino kiyinza okuleetera mwami Magala okwekyawa n'akyawa ne social media nidda tobakyawa nidda kituufu Mr. Ivo nze nsaba Muzeeyi Magala bambi tokyawa bano ba social media jangu osigale ng'okyakola content wo nemanya nti content ow'oku social media ali totally different n'ayita abantu okujja okukulaba abaddeko abayimbi ababadde bamwerekeddeko bakemisera nalabyeyo Mathias Walukaga anti nze manyi nnyo emirimu kakati bwe kibanga
wateeseteese omukolo guno ng'oyita abantu kujja kusolooza kufuna ssente nabyo byanjawulo. Ekisooka bw'oba ogenda okutegeka ekivvulu ekiyita abantu okukuwa ssente newankubadde bigudde nnyo ebivvulu. Bw'oba wayita bya ssente byanjawulo n'okukolamu awo obuntuntu. Ekisooka olina okumanya ekifo ogenda okukolera, olina okumanya abayimbi b'ogenda okulanga, olina okumanya mulamwa ki kukyakalamu kukola binyaanyanya corporate kiki olina okumanya omwembe w'amasannyalaze g'ogenda okuteekako, olina okumanya ssente z'ogenda okusaba, olina okumanya rediyo z'ogenda okulanga, olina okumanya TV z'ogenda okukozesa, olina okumanya drive z'ogenda okukozesa, olina okumanya obubadi obugenda okyankalanyamu awo agaye nti kana akasannyalaze k'amaanyi enkya tugende tuwagire omuyimbi ono oba omuntu ono. So bingi bw'oba ng'opakeginga omulimo. Muzeeyi Magala mpalana nnyo abantu abamu balidde ekintu kino nnyo owalana nnyo mpalana nnyo abantu abeera ne Muzeeyi Magala era mwami Kidomoole yatukoze bubi nnyo. Muzeeyi Magala bw'abula Saabazonto kubanga bino ebintu abimanyi. Ekisaka kya byonna bannayuganda be bantu abasinga okukyawa okusoma. Kino ne bwe kiba kimuyamba tayagala kisoma. Era abantu bangi abatunze ebibanja byabwe ng'aye ayagala kimu kyokka mpa ssente nsayininge ngende. Bwe batyo abalala omuwa ebbaluwa n'omugaa gisoma, abalala kwaka akatabo mulimu ebirowoozo ebirungi, abalala Bayibuli baagala nnyo okubasomera n'ebintu ebirala bingi. Kati Saabazonto tosobola kubeesinga ku komenti ne likes z'ofuna n'ogamba Muzeeyi Magala nti genda olonkinga akatabo ate abantu basasule. Era Saabazonto namunyiigidde nnyo kubanga yalabisenga yabadde alina kyabala. Era Muzeeyi Magala bw'anaatubulako ku social media nga temukyamulaba, Saabazonto tulina okuteekako ku ntandaalo n'okubwa yaba akikoze. Bino byatuusewo yabadde abisuubira era ng'abimanyi. Tosobola kuddira musajja wattu abadde alina emirembe gye guno omulimu gwe gusingamu pressure, abantu abagulimu muzibu nnyo tegutegeerekeka nga bwe nakugamba nti siyinza kuwa muntu yenna magezi nti anoonya bugagga agenda agukole. Munansonyiwa abagukolera mbawanya ekitiibwa. Naye yo bizinensi eri totally different. Industry ya music ndala nnyo ne business endala. Ne lwankubadde nabo bagweno waffe mu busuubuzi. Industry eyo by'obusuubuzi biri eby'amaduuka manufacturing n'ebirala nabyo byanjawulo n'eguno. Kati bw'ojja mu bannaffe aba social media era ojja kulaba ng'abantu abajja nga basomesa bya bizinensi asobola n'obutafuna comment n'emu. Omulala najja nga yeeyambudde bwat n'olaba ng'alabiddwa abantu emitwalo 16. Naye gwe abadde asomesa ebyamakulu nga teryakulaba. Kati biri totally different. Kati mu byaddala social media ku bitali liyo nnyo oba w'amaanyi, naye ku reality ng'oli ku byaddala teriyo. Byenjogera by'amaanyi abantu kami batere mu katabo bangi nnyo mbalaba wano naye nga teryasobola mukyaza ku TV live. Akatabo ke tebaakagule ka mitwalo 10. Kyeyabadde alina okukola anti awo yabayise mu kulonkinga akatabo ne bwe yali bagaye nti okuyingira bwerere tewali yabadde agenda kujjayo. Nabyo byanjawulo. Osobola n'okukitegeka n'obagamba okuyingira bwerere era ne watajjayo katabo ne watajjayo n'ogu era abadde ajja kufuna abo bennyini abazze. Anti abaagala okuyingira
nga sente ze batayina babeera ate ku mulyango nga babembedde walabyeko n'omu nga tosobola nakumanya nti waliwo ekivulu ekiri munda. So ogenda oyita abantu obayita obagamba ki? Gwe bwe batunuulira ddala bannayuganda basoma ebitabo abannayuganda tebaagala kumanya baganda basukkulumu mu myaka 12. Ate yakoze embaga yaligambye munnayuganda omusukkulumu neno jango omaze n'okukola particulars oga nti abaganda abasukkulumu ate yagala okumanya yasukkuluma bakyawe abantu abasukkuluma ensi emaliriza ekyaye bakyawe buli muntu omutuufu kituufu ensi temwagala atya ng'ojjano ng'otandika okutunyumiza abasajja abagagga ab'amaanyaani bonna baboogerako mafuukuule embwa ezo tebategeera babaagaliza batta abantu. Nze nakula abatunyumiza nti ebizimbe byolaba bibeera byeweese e Kampala basooka kusaddaakiramu bantu era nga nabikyawa. Abasajja abagagga ne bagamba balina ebinnya mu nnyumba balina ebigambo ebibeera mu bantu. Kati ng'ojja essaawa zino ng'oŋŋa nti omuganda omusukkulumu jangu omula bw'obudde obujjawa emyaka gyakuhasira muntu kunoonya nnyo. Olaba omuntu omugamba nti jangu osoma amateeka agafuga ettaka n'agaana ng'ate anoonya ssente kugula ttaka n'omugamba omusukkulumu nti bwe yamala okusukkuluma nze Muzeeyi Magala ngenda munoonyaako kubanga I'm a senior businessman ndi mukulembeze w'abasuubuzi ate njagaliza nnyo nina omutima omulungi nina okunoonya ku Muzeeyi Magala kubanga bagenda kuddamu bamukozesa ensobi endala. Abamu babeera baagala kukuggyako busente ne bakusomera emirimu egitaliiyo. I can't allow that. Sisobola kukikkiriza omusajja ow'obuvunaanyizibwa mulabe nga pressure ekubidde wali namulabye walaale namulabye n'agamba waliwo kye bayita okwekaza bambi ng'omulaba bambi ali so naive yenna ali awo tamanyi n'ennaku n'ekwata kola nabadde mbiraba ku social media bataddeko live bwe balabye nga kimusaze nnyo abaana ne badduka emisinde bannamawulire bakwate obutebe era nze nabadde ekyo nkisuubira. Kati abasajja bano abamutegese naddala Ssaabazonto be bamu kuba muleese. Ssaabazonto mubi nnyo. Tolowooza nno babadde bamwagaliza bakwakyaganyubuga ko omuntu akuleese mu bantu era aba akwagaliza kale lwakuba kyannumyemu nti ne kakalamu wadde postinga kakalamu yamuleeta niti yapostinze nako nti mugende mwagire omuzi wadde n'omu okupostinga nti no bannange olwaleero tuli mu show ya mwami gundi ne gundi wadde n'omu. So basebo ne bannyabo mwenna mbategeeza nti omuntu wabanga akusomera bizinensi yonna olina okubeera omwegendereze nnyo. Naddala bizinensi zino z'olaba ezirimu amasanyu abantu bazaagala nnyo. Abantu bazaagala nnyo. Abantu baagala nnyo bizinensi ez'amasanyu simanyi lwaki ze zisinga okutta ssente. So obudde for example nti ono yabadde ategese show ye oba omukolo gwe mu theatre ya Bonita ng'olaba nti ow'emmotoka asobola n'okupaakinga wabweru n'ayingira naye ngyegwe by'oyogera ku social media y'olaba omusuubuzi atudde mu dduuka ali asobola okuscrollinga n'ayimirira akuwulirize ye bw'amala okuwuliriza anonayo ki katabo kasukkulumu oba okuwagira tomanyi nti n'abafuna ssente bawana n'abawalane bajja bakupiika essente zaabwe nga tebagenda kusanyuka. Oli atiisi agamba kaŋŋende mu show ya Kenzo nyimbe City Alosi ndi boosi nga agenda kunyumirwa asuubirayo abayimbi naye balala naga kaŋŋende Kamiliyoni alina show ba Kenzo mpuliriza abo okiraba wano mukimanyi bulungi nti show z'abasajja bakadongokamu zizasinga ng'okunyuma baliwa nga zirimu n'ebyokuyiga n'oyinza obbakubuuza wano abantu bakyayagala n'ogamba kabando oyagala kusekerera abantu ebizibu bingi ogwo omulimu mugwegendereze bannange mugulekere bannannyini gwo. So kati Muzeeyi Magala ayinza kukola ki okudda engulu? Kyemmanyi kubanga omulimu ogwo guliko ekikolimo teri agutegeka nga tagenzeeko mu bbanja era ajja kunneewuunya nnyo yeewoze kati ali mu mabanja obudde buno amayitirivu ennyo kubanga gwe byolabanga ebitasoboka
bisobokera ddala nti ne bwoba ng'omaze ebbanga ddene nnyo nga teweewola era gumaliriza era weewozeeyo at least ogenda otegeke sho. Kakati amagezi genyinza okuwa Muzeeyi Magala kisoka kya byonna toggwamu maanyi Muzeeyi Magala. Oli hasira okusinziira ku bintu byo byenzize mpuliriza. Toggwamu maanyi naye toddamu gwesembereza gubeere wala. Nga bwe nakugamba wano nti abasajja mbawa ekitiibwa Baketi, Babbalamu, abazze bagukola nga bakyalina ensa mu nsi eno. Era gubeerere ddala wala nnyo bw'obanga olina ekintu kyonna kyoyagala okuteekateeka banoonye. Kubanga kati oyinza okunoonya nga Haji Ketti. N'omwebuzaako n'omugamba njagala ontegeke. Naye Muzeeyi Magala y'ategekebwa. Anti ajja kugamba sigenda kutegeka tolina ky'ogamba bantu era naawe tokemebwa n'ogenda weetegeke. Eyo y'ensi gye tulimu. Nti ate wawonye nti walanze bulungi nnyo. Singa walanze nnyo, singa n'ennyumba bali mu kukonkona ng'ofuluma kati. Mabanja. Eyo y'endongo. Togisemberera. Jangu oyingire okyakale era n'akatabo ako singa abadde oyagala kalonkinga mu mbeera tisi wali badde onoonya siteesiya. N'omugamba nti oyina lonki nti ye n'alanga n'akola byonna ku mukolo kwennyini bagamba ne Muzeeyi Magala. Oba mukalango ne bagamba nti ne Muzeeyi Magala ku olwo lwagenda okulanga okulonkinga akatabo ke. N'ovaayo mu maanyi wali awo enduulu eradde ejja kuba y'amaanyi nnyo kuba mu bayimbi ba Uganda waliyo n'omuyimbi gwe basanyukira ennyo ku siteegi naye nga taleeta bantu. Naye nga bw'asanga obakuŋŋaanyiza abasitula mu bbanga abantu webadigida ne babuuka oyo gy'ali nga naye bw'abayita n'abaga nti abaye mujje wano obutebe ojjasanga bukalu. Waliwo oli nga tabasitula nga Kenzo tabasitula naye ng'ate abaleeta naye nga tabagamba nti mubuuke mugweno tabaleeta naye nga tabasitula naye ng'abaleeta bajje bamulabe. Abasanyusa abasitula najja n'abasangawo n'atuuka n'agamba mbadde nompitidde naye nayimirira babuuka ne bakwata obutebe ne babuuka nga bangi n'ogamba bannange ono era bw'obeera waawo ogamba enkyaka mugule kyova otuukayo nagga nti $5,000,000 n'ozimuwa n'obayita n'osolooza kamu kitundu ng'ate amabanja gakuli wano osasudde ekifo okoze biki n'ebirala byonna. So ebyo olina bimanya mu nsi eno nti wano mu Uganda bayimbi ki abaleeta abantu njagaza ki nze ndi mukulembeze bonna baleeta naye lwaki nyagadde okugamba ebigambo ebyo nti Muzeeyi Magala asaana akitegeere nti eno industry gy'ayagala okuyingirira ne Bayibuli yagyogerako. Maama Ali Magala takkiriza mu Bayibuli. Bwe buzibu bwe yafunye bwe buzibu naye sagala kubanga amutyoboola kuba ekisoka kya byonna musajja mukulu muzeeyi wange atuuse okunzaala naye olw'okuba nange ndi mukulembeze ate mu mirimu gino mba nina omuwa bulamu si wano naye njagadde nkozese akakisa kano kompadde njogere n'abo abali eyo ebbali nabo bategeere nti bizinensi si yakuzannyirako. Osobola okujja n'ogibeeramu mu mbeera ey'okweyiiya naye bw'oba ng'onoonya bizinensi yakuteekamu awo ssente ziveeyo mangu kiyinza obutayanguwa nnyo. Kati so ye Ssaabazonto omugamba otya? Ekisooka Ssaabazonto alina okutwetondera. Lwaki? Anti omulimu guno agumanyi. Kyova olaba mulemerako. Omulimu guno agumanyi naye yali ategeseeko. Amanyi nti omuntu akuba ebipande, omuntu agaba flyers, omuntu alanga TV, omuntu alanga radio. Lwakuba mwebaza teyagenda extreme. Kulanga nnyo nti musajja abadde kati pressure yali badde yamukubye. Yalangisizaayo katono. Yagezezzaako okukola ekyo ekitonotono. Ate maybe ensonga abantu tebaabitegeera. Ne bwe baali bitegedde nkugambye nti ne bwe yaligambye nti mujje bwereere
tebandigenda sikulimba ya addemu agambe nti lulisa alanga bulungi kati ku mulundi guno mujje alanga ennyo olabe tewali nze muwa amagezi ng'omusuubuzi kubanga fe abasuubuzi tetuteeka wetutagenda kufunira kubanga obuyivu bwaffe buba bwategeera nnyo amagoba tusoma business administration naye ne bwe tuba tetugisomye yekubeera mu mutwe butya bw'okwata bizinensi bw'ogikuuma bw'ofuna amagoba bw'oyimirirako ku kakapito kakaki akatono muzeeyi Magala taddamu kutegeka bivulu ate taddamu kemebwa kubanga bwe bitabo bisooka kizirya kati oli najja naga kati ate singa walanze bulungi obadde omaze kati bwagezaako okwagala okujja alange bulungi kyava yewola n'agamba kati saleeta muyimbi gundi naye kamugatteko nono kamugatteko nkube posters emitwalo 4 gye biggwera nga sente zonna zitokomose nga zigendedde ddala oba okutegekayokko nekkuba ensobo n'ekuwa n'ogenda lufaaya n'ezitwala. Okay, basebole banyaba ensonga zeezo. President w'abasuubuzi yinza okunnuma bwe kuvaako nga tuluyogedde ku nsonga ya mukyala Nakibirango. Wagirabe bulungi? Mukyala Nakibirango Emmy ensonga nagirabe bulungi. Eya Uganda Airlines. Complaininga nti n'ebintu ebyaddala si Uganda Airline yokka. Waliwo n'ennyonyi endala naye ng'okusingira ddala Uganda Airline bagicomplainingako nnyo. Ebintu by'abasuubuzi bwe babitikka eri wane bimu bituuka ng'emigugu egimu tegiri kate nga baagitisse. Kati omuntu n'atuuka wano ng'emigugu egimu tebagirina. Ne bamugamba gumiikirizaako tulinayo ennyonyi endala ejja oli n'abanja ebintu emyezi kumpi emeka 4. Waliwo omukyala omulala w'Iganga yatikka emigugu oba njogere gye gyali giva njogera Cairo. Kati bwe byatuuka wano ebintu bagenda okukebera ng'emigugu gye tegiriimu gyali 6 ng'ate bagitisse eri ng'ate bagitikkira eri Cairo. Kati atuuka wano ng'ayinamu gumu ng'atisse ebintu byayidi eri ey'ekisiibo. Kati tugenda mu yidi ey'okubiri ebintu tabifunanga. Kati ne bafuna okutaataaganyizibwa ne Twaha oli atikka ebintu e Cairo. Si yekka n'abasuubuzi abalala bangi. Naye ensonga eno olw'okuba ensonga eno nkulu nnyo abantu bafiirwa ssente ate nga ssente zibeera neewole mu mbeera y'ebyobusuubuzi nga bw'ogiraba mukama wange nga Federation of Uganda Traders Associations tetuyinza butagiyingiramu. Era omukyalo ono yabadde yatisse ebintu bye nga birina okugenda mu Buwalabu mukyala Emmy. Ife nga abafuta mbadde nkusaba ajje ku ofiisi tugenda kumuyamba kubanga tukoye Airlines okumistreatinga abakasitoma baabwe. Kati oli atikka bintu bigenda abitwala essaawa eyo waali oluusi ssente ez'ebintu ebyo nga ze zigenda okuyamba omuntu oyo ng'atuuse eri kituufu. Kati agenda okutuuka eri nga talina kimuyamba kati ate ono yabiguze specifically nga byagenda okutunda eri oba okubanga busuubuzi bwagenda bitunda eri mu mbeera bwete afune ssente bifa. Kati bo ne bakolawo olugezigezi bazibu nnyo. Nange mbakubira essimu n'omukubira naga toyogerera ku ssimu jangu wano kakati ogenda wali abe babeera bize bo bakubira essimu bakolaga takuwadde attention bulungi. So tubakubira omulanga aba Uganda Airline ennyonyi yaffe tulina okugiwagira kati tukwase ennaku okubanga ate mututeeka mu mbeera ate ezira ebyaffe ate nga ffe tulina okubawagira by Uganda Build Uganda. By Uganda Build Uganda kyennyamiza omuntu okubanga Munna-Uganda ate nenninya Emirates. Kyennyamiza omuntu okubanga ndi Munna-Uganda ate nenninya Ethiopian Airline. Kyennyamiza okubanga ndi Munna-Uganda nennonya Qatar Airways olw'okuba be balina service ennungi. Mu mbeera efaanana bw'etyo ntwala omukisa guno okubategeeza mwenna abakoseddwa mu mbeera efaanana bw'etyo nti mujje ku ofiisi zaffe tujja kubayamba. Era n'okubira omulanga aba Airlines naddala offices nti mulekerawo okuyisa bakasitoma bammwe bwe mutyo. Nze mwennyini
kyantuukako tuuse wali wabula eddakiika nga 5 baggalewo n'ofuna essimu n'okwata essimu n'odda ebbali okwata ogenda okujja dakiika emu yokka nga baggaddewo ne bagga tuggadde ogenda okukaaba amaziga banange mu nsaasire n'ennyonyi ekyaliwo abantu obalengera bakyayingira ne bagga twagala $7 abantu abo simanyi butya bwe bakola emirimu gyabwe naye kino kigenda eri ku airlines zonna ezibadde nga sina esimbu ku bantu baazo nti ffe tetugenda kussa mukono paka nga basuubuzi bannaffe bafunye ki obwenkanya so basebwe ne bannyabo buli omu waali tubasaba mujje ku office tulabe butya bwe tuyinza okuyingira mu nsonga eno era ekyamazima comments nazirabye nga nnyingi nnyo boscrollinga boti mu comments buli muntu alina either kye baamukola oba nga yeemulugunya mukwano gwe ekyamukolebwako kuba nze mmanyi nti omuntu okufuna bakasitoma abangi service gy'obawa bw'eba nnungi nnyo omaliriza era osasuddwa bulungi kati gwe bw'otwala omutima ogweffutwa ku bakasitoma abeera tebajja kuwagira kati tunyolwa nnyo okuddira ennyonyi yaffe ate bannayuganda ate ne tukomplaininga nnyo ekitagambika n'okusinga ku nnyonyi endala era tubakubira omulanga nti mukyuse enkola zammwe era tugenda kujja mu office tulabe ng'omukyalo ono ayambibwa kuba yakubye nnyo omulanga kituufu okay basebo ne bannyabo ensonga bwe kikwatako ndowooza mwetereeze ng'ebintu ebinaba atekola ki kuwanvu akantu katono nnyo mwetereeze kale